Those are the normal examination you've been sitting for. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB olwaleero kifulumizza ennambika eneegobererwa abayizi nga batuula ebigezo byabwe ebyakamaliriza eby'omwaka guno 2025 ku mitendera gyonna. Mu nnambika eno aba P7 bakutandika nga 3 mu lumu ogw'ekkumi 2025 bamalirize nga 4 ogw'ekkumi 2025, sini ey'okuna batandike nga 10 ogw'ekkumi 2025 bamalirize nga 7 ogw'ekkumi 2025, ate sini ey'omukaaga bagenda kutandika nga 7 ogw'ekkumi 2025 bamalirize nga 5 ogw'ekkumi 2025. Rose Mukasa Nabukenya avunaanyizibwa ku bigezo bya PLE mu UNEB ategeezezza ng'omuwendo gw'abaana abaliko obulemu abeewandiisa okutuula ebigezo ku mutendera gwa P7 bwe gweyongedde bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Wano wasinzidde n'alabula amasomero atagavudde ku mulamwa okutandika okuwandiisa abaana abataliiko obulemu ng'abaliko obulemu olw'ebigendererwa byabwe olw'okuba bakimanyi nti abaana bano bongerwamu obudde kwe balina okutuulira ebigezo byabwe. Balina ekigendererwa ekyokwagala okukopera abayizi bano kubanga abayizi abalinako obulemu balinako eddakiika 45 zibongerwako. N'olwekyo singa essomero linaasangibwa nga lyakola kino ne ligamba nti abayizi balinako obulemu so nga tebalina, kijja kutwalibwa ng'obudde bw'ebigezo era bajja kuvunaanibwa. Akulira UNEB Daniel Donk atubuulidde nti ku mulundi guno abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo ku mutendera gyonna gweyongedde bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. 4,802 are our special needs learners, and this also represents an increase of 4.5% from 4,587 last year. Guno gwe mulundi ogwokubiri UNEB ng'etuuza abayizi mu sini ey'okuna mu nsoma empya giyite new curriculum nga bwe basabidde abakulira amasomero okuweereza obubonero bw'abayizi baabwe. 96% of the scores for term 2 have been submitted, and I would like to encourage the teachers or the head teachers of the 4% of the centers that have not submitted to please do so, because our end date is 30th of September. Era bano balabudde amasomero n'abazadde okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okubbira abaana ebigezo. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.